Alhamdulillah Rabbil Alamin. Olwaleero lunaku olw'e11 kasookedde tandika okukola silage waffe ono nga tasikikayo mumulaba silage katono twatandika omukuba ennaku 11 eziyise ne tumubikka ne tumuteekako ebiveera byaffe bino ne tumubikka ne tumuteekako ettaka kati wuuno tutandise okulya eno y'entuumu gye twasooka okukuba kati bali bakuba mukube abakuba fresh napier kubanga ono silage owakasooli tumulyako kawungeezi ku makya tulya fresh oli ow'ebisagazi nabagamba nti ebisagazi tulina bingi naye eno y'entuumu esooka olwaleero tugijjudde ogiraba bwetukula kati wali oli napier kisagazi kati tugende ku gundi endala tugende eno ye banka ey'okubiri tuziva wansi mu ttaka n'ogikuba n'ogyongeza paka waggulu kati eno emaliriziddwa okusabikibwa kati ogirengera yatandise dde okwefumba kati wano tuteekawo akakutu eno naye tugenda gireeta tugiteekeko ettaka nga bw'olaba eri kati eno y'eyokusatu Roni kuke alaro awadiko kulaba ngeri tugisembezaamu tetugiseekamu ettaka sembera katende ogiraba bwe tugiteekamu ettaka ne tulooka tugirikka tuteekako obuveera bungi akaveera akapya wansi gyekali netulooka twongerako ebiveeraveera ebikadde n'ebikutiyakutiya bino byonna ebikadde neggumira netulooka tugiteekako ettaka lino neeba ngeri airtight eno y'entuumu ey'okusatu tugende jangu tugende ku yokuna ngoni alaro awadifo kati olababo abo be batema ettaka eri entuumu eri kabeddwa eyakubirwa ennaku 3 kati eyo twagimaliriza era tugizimba nga abazimba piramidi tugiteekako bulikirananga ogisabika yonene paka lwegwerayo jangu olabe eyeeno we tugisabise sembera we tugisabika tuteekako ettaka ne tugisabika ne tugikubiza ebeere airtight kati ne waggulu eri tugenda kuteekako ettaka kati bw'okikola bw'otyo eno emmere esobola okusussaawo emyaka 2 nga teyonooneka kati bannange mukirabye kwekwo okwetegekera bwe nabalaga luli kaali kaprikasa nti nno tuliramuko shortage abantu ne balooza nti kakiika talina planning nali mbagezesa mbawamuwi kyakulabirako ekibeerawo naye ekyo bw'ofunamuko ka shortage okakola otya okakubanga knockout tonziriranga eno emmere eriwo wano esukka mu mwaka kubanga silage ono owa maize tumulya omulundi gumu mu lunaku tumulya kyaggulo mbalaze wali nga bakuba fresh napier silage oyo gwe tulyako ku makya ekyemisana gwe tulyako maize silage ne tumulya olweggulo naye ate ne kasooli akyatulemeddeyo mu nnimiro n'omulala wuuno katende jangu kasooli wuuno entuumu ziwedde kasooli tumukubirako eminwa ogiraba kasooli tumukubirako kasooli atulemeddewo n'obuyana buubuno jangu obukwati nabwo nga bweriira n'obuyana nabwo buli mu kweriira ekyo abantu bategeere okwetegekera tuleme gendanga nga tutambula butambuzi kunoonya wa we tuliisiza ente zaffe tutegeke
tutegeke bw'oba Katonda akuwadde obusobozi tutegeke kansuubire nti abamu bajja kufunamu ekyokuyiga naye abato abatalina ttaka lino kino si kyakulima kwokka kye mbagamba ekigendererwa kyange kiwanvu kyengezaako bategeeza nti buli kyonna kyonna ky'okola kitegekenga nnyo olaba n'obunyana bwawe nawe bwe buli mu kwewoomera kyekyo